Omusumba w'ekkanisa ya Christ Oasis Ministries Bukoto nga ye Anthony Success wejjuli akuutidde abakkiriza okwerwanako n'amaanyi bakyuse embeera y'obulamu bwabwe mu byenfuna kubanga omwavu ayita mu kusoomozebwa okw'enjawulo. Ono asinzidde mu kusabira eggwanga Uganda okuyinidde mu kkanisa eno etuntu lya leero bwe yennyamiridde olw'emizi omuli n'enzikiriza y'emisambwa awamu n'emizimu etandikiddwawo mu ggwanga. Abasambize bwe bakoze olukungaana ebisoga ne bagamba abantu okurinawunsinga Katonda ne baatula nti Setaani yali and they made people to denounce God. Ne bagamba Kampala mwetegeke tujja. And they said the Kampala people be ready, we are coming. Kati bakola ne wedding bagata abagole baziika bafu ena bego ne babatiza abantu mu linnya lya Setaani. And you are here sleeping. Twegana eddiini, twegana eddiini z'abazungu, twegana Yesu. Can you imagine? Bw'abadde abuulira akuutidde abakkiriza nti wakati nga balwana n'okukyusa obulamu bwabwe mu by'ensimbi babeere beegendereza obutagwa na kuyingira bugagga mu bubi kubanga bangi babufunye naye nga tebabweyagaliramu. Mwana gaggaaya alina ssente yazimba ennyumba is a palace naye nga yeebaka wansi w'emmotoka. Emizimu tegiyinza mukkiriza kwebaka mu nnyumba. Demons could not allow him to sleep in the house. Obugagga bwa Setaani agende nabo mugeyeena. Katonda agenda tuwa obutaliiko buyinike. Ono abakuutidde okwesigamu okwesomera Bayibuli n'okwesigama ng'Omwoyo Omutukuvu nga buli kye bakola bwe kijja okubagondera. Ye omusumba Rita Success mujjuli wabadde abuulira akuutidde abakkiriza okuyingiranga amasinzizo nga bamaze okweteekateeka mitima gyabwe n'okugikuumiramu okukkiriza mu Katonda. Ono era agenze maaso n'abawa obujulizi ku ebyo bye bafunidde mu kwekuumira mu kkanisa nga n'abamu ensimbi z'essomero zaabula okumala emyaka 4 naye nga ku nkomero obuyambi babujje mu kkanisa obazizza mu masomero. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.